Tuze okukunga abantu mwenna ab'e Wakiso. Tutandise kati mu empowerment yaffe nga bwe tubadde tugenda mu bitundu eby'enjawulo, kati tugenda Wakiso ku lunaku olwokuna. Twagadde tutandikire ku kitebe ekikulu wa Ntebe ne tusalawo tukole launch eya Youth and Women Empowerment nga tugezaako okulaba nti tubajja mu bwavu. Okwawukanako ku bulijjo tufunye ba stakeholders abazzeyo nga batuyambako era nga bulijjo. Tugaba okuviira ddala ku sigiri ekola esiika chapati kubanga bangi tubalabye. Sigiri ne flampeni ng'omuwaddeko nenga netandikwa. Oli asobola okutandikira ddala obulamu. Kati tugaba ne toolbox abala ne tuwa ne slashers kubanga slasher esobola okukozesa group eziwera. Nti oli ayinza okusaawa wano n'avaawo ate n'omulala n'akwata slasher n'agenda n'asaawa. Tugabira mu groups ne tugaba n'ebyekinnoomu okusinziira we tuba tugenze. Abalimi ne tubawa ebifuuyira eddagala n'ensigo webanga sizoni yaazo n'enkumbi zaako.